Bw'oyita mu kibuga Fort Portal kumpi buli w'okubeera eriiso olaba bipande by'abantu abeegwanyiza ebifo eby'obukulembeze eby'enjawulo. Ku bano kuliko n'omukyalo ono Marjorie Akik Kansime eyeegwanyiza eky'omubaka omukyalo wa Fort Portal City. Ono nga tunyumyamu naye atutegeezezza nti ebintu bingi ebisoomooza abatuuze wabula nga abakulembeze balinga abataliiwo. Ebintu bino nabitaaha munta nkarora itwe nkatooro aroho omwanya ogw'amaani obebembezi baitu. Tunga abebembezi nibagenda kweserurra ebyabo. Abebembezi ntubateeraho orutindo bakumara kwika kuri ruguru idara mbalihaho. Atubulidde nti ebintu ng'ebyobulamu bibi ddala nga kwotadde n'enguudo kyokka ng'ekibuga kyabwe kya bulambuzi. Otugenda tukagenda twara infrastructures enguudo burungi buli mu tawuni ya Honka. Enguudo ezikutahira mu tawuni zoona zikafa. Twine oruguudo rwa Kijura Road. Ali amajani ali factories. Oruguudo lutokwenda yukururaba musahazi nk'oko ruli. It is very bad. Kagote Security Road. Hiye chuchwe kaimuka mpaka iruguru. Enjuro bwekugwa kizibu, and yet we have a university, twine university oku, twine yo prisons, twine the barracks, betu engudo zona zibi. Kampala Fort Portal Road. Hiyo kizibu kindi. Nwakuraba Prime Minister, nwakuraba Finance Minister, nwakuraba MPs, bona betu urugudo rukafera kemu, kanto nturano budget tukozereki, tutulimu. Agamba abaana bangi basomye naye balemereddwa okufuna emirimu ekintu ekivaamu obumenyi bw'amateeka. Omuzeeye naaze kokora n'abandi nyonyi n'abaana asitula musanja abankuherero noyekokora akasente nogamba campaign supporting abaana omwana wa bulikiro bitu omwana namara kusoma emirimu tekozereki tero. Kansima ayongerako nti emirundi mingi omukulembeze w'eggwanga azza abasuubiza ebintu wabula byonna bikoma mu bigambo mbw abatoolo balinga abeerabirwa. Bakagamba ajja kutuhereza stadium habwokuba Fort Portal kube nk'okwera tourism kibuga ky'ababurambuzi kumanyisa ko abaterera stadium abaana batunga emirimo ababodaboda batunga emirimo ensinganto nizegonza ito tuli kibuga ky'abantu ekyabakwegonza. We are happy people of Toro, we are very happy people. Baitu ekizanire kibatuhaire bakatuhereza ekijaraja. Alumiriza abakulembeze mu kitundu okwesulirayo gwa Nagamba obutafa ku byetaago by'abantu ne basigala nga bayagga. Nitwenda omwebembezi owakumanya kiki omuntu omutaka ekyakwetaaga. Abantu baitu baine amarwaro kasisikarara kemu. Yes, the structures are there. Ebyombeko biri mu marwaro. Betu nogenda mu irwaro emabasteriyo. Obagenda mu irwaro baja kusindika mulago. Nogenda mulago buli mubazi mulago noikaye nogura. Kati bino kwe yesigamye ayingira olw'okwanura ebyobufuzi okulaba ng'asembeza eddoboozi ly'abantu. Nagamba hati nango muzee bwana nagamba musindikire empumi. Leka nyonye simbe Marjorie habwokuba nyonye sokubaza. Kandi obunkubaza ni kikyako omuti. Obutaka nubwejomeka. At least kubangenda mu parliament yoko nsokubaza. Ng'akalulu kasembera onasabye gavumenti okutunula mu byasuubizibwa wakiri bituukirizibwe ku mulundi guno. Ntuhereza gavumenti yenu obucweka 750 ntuhereza gavumenti yenu akaruru. Betu 5 years emyaka na 5 ito abantu batoro twine kitukozereke ekitugoboroiremu. Kati Kansime n'abalala bangi balinze kakuyege lwanatandika mu butongole olwo batandika okutalaga ekitundu okunga obuwagizi okuva mu balonzi. Jocelyn Nachibule, Agafeyo, Cospac TV, Fort Portal.